Oluvannyuma lw'ebigezo bya siniya ey'okunaaba okufulumizibwa olunaku olwaleero ng'abayizi 36,467 be baatuula ebigezo bino okwetooloola eggwanga lyonna y'oku ssomero lye yaliko omubaka wa Mukono South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era nga yaliko ne ssentebe w'ababaka bava mu Buganda Johnson Muyanja Ssennyonga. Tusanze abayizi n'abasomesa babinuka masejjere oluvannyuma lw'abayizi baabwe okuyitira waggulu. Yes, oh Jesus, 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 oh yes. Bano batuuza abayizi 188 nga ku bano 67 bayitidde mu ddaala erisooka nga 83 ddaala lya kubiri ate nga 37 bayitidde mu ddaala lya kusatu. Okusinziira ku mukulu w'essomero lino Henry Sentongosali asiimye Katonda kuba tewali mwana yagudde era nga abalenzi bakoze bulungi okusinga ku baana ab'obuwala yadde nga abaana ab'obuwala be basinze okufuna first grade era ng'agamba nti sayansi ziba zikoze bulungi. Bw'atyo n'asiima abazadde kw'ossa n'omubaka Muyanja Ssennyonga wamu n'abasomesa nga yadde nga abayizi bakomawo oluvannyuma lw'omuggalo era nga bagamba nti bafuna okusomooza eri empisa naye nga Mukama abayambye ne bakola bulungi. Twebaza Mukama Katonda nti ebigezo byaffe bikomyewo, abaana baffe bakoledde ddala bulungi. Twafunye first grades 68 ne tufuna second grades 83 ne tufuna ne third 37. Teri mwana yafunye fourth, teri mwana yakoze atya. Twebaza Mukama Katonda nti ekyewuunyo ekiriwo abalenzi baffe bakoze bulungi n'okusinga abawala. Yadde abawala bafunye first grades nnyingiko okusinga ku balenzi. Abaana baffe abasinze out of best 10 balina 12 and out of best 8 balina 9. Abayizi baffe bakoze bulungi nnyo. Ssentonga agenze mu maaso n'ategeeza ng'omwana omulenzi bw'akoze obulungi era nga bo baatuula ne boogera nabo era nga ne ku nsomi empya eby'emikono bo bagitandikirawo dda kubanga kino kikyusa obwongo bw'omwana saako n'okubaako ne kyakola okusobola okuvuganya mu katale k'ebweru. Omwana w'obulenzi yeetaaga okufiirwako ennyo. Ebiseera ebisinga ne gavumenti bw'eba ekola efa nnyo ku mwana omuwala neerabira omwana omulenzi, naye abalenzi gye beeyongedde okwefaako n'okwongera okwogera nabo. Ffe wano ku St. John tubawayo sessions ez'ekirenzi zokka. Sayansi zaffe abaana bazikozedde ddala bulungi nnyo. Era twebaza abazadde bonna, abasomesa, Director Honorable Johnson Muyanja. Essomo ly'eddiini n'okubala bye basinze okukola obulungi era nga bibayambye ng'essomero. Abamu ku basomesa abadde abasanyufu ebyensuso batunnyonnyodde ebiyambye abayizi baabwe okuyita era ne bagamba nti basanyufu okulaba ng'abayizi ab'obulenzi bayise bulungi kyokka ng'ekyabawala obutakola bulungi bakitadde ku COVID-19. Twebaza Katonda olw'ensonga nti ebintu bingi nnyo nnyo bye tubadde tukola ng'okola revision ow'amaanyi n'okubeera nga tulina ba facilitators n'okubeera nga tukola summaries ez'abaana abo nga tubakozesa summaries ate nga tubawa tests nnyingi. Kabateekako amaanyi, bakola revision ez'enjawulo era nga mundaba nti ndi w'amaanyi kamange nteeka mu department eyo ate abayizi bakoze bulungi. Kaweesa Paul yakusakidde eggulye lino ku KSTV Agaleero.